Ssaabasajja Kabaka Prince Omar ngazze okwegatta ku lutabaalo luno okugula emijoozi emingi ddala mu lutalo luno. Tewali muntu wa nkizo mu lutabaalo luno asinga muyimbi, kubanga abayimbi bano ng'omulangira ono bayina following nnene nnyo, oba ogeze ku Twitter, Instagram na buli wantu wonna ku social media. Nolwekyo tuyina essuubi nti bwe bavaayo bwe bati nabo ne beegatta ku Ssaabasajja Kabaka okugula emijoozi gino n'okugwera mulamwa mu kulwanyisa mukenenya, olutabaalo luno luba lugguse. Twagala okukunga abayimbi bonna abalala okukola nga Musaayi Mutono kyakoze. Muyimbi muto golaba nga asituka, naye bw'olaba nga yeewaddeyo nga tuva mu COVID mu mbeera efaanagana bw'eti, kitegeeza nti omutima gwe mugagga. Tuteekeddwa okuba n'omutima emigagga nga tetusoose kulinda gaggawala. Tuteekeddwa okulaga nti abavubuka abato nga bano ekikulu si kumansa bugagga bwabwe, naye kubukozesa okubeera abalala. Nolwekyo nja kutwala omukisa guno okukwasa emijoozi gino ne gyonna nga bw'ogiguze ne gitazze wano ng'akabonero akalaga nti ng'Obwakabaka tuli basiimu, era nga bw'otuwagidde mu Bwakabaka nga minisita avunaanyizibwa ku mizannyo n'okwewummuza. Njagala okukakasa n'abavubuka ndi muntu mutuufu okubeera wano, obuwagizi bwonna bwonna n'emikisa gy'empewo z'ebulange gino egikugenda naawe kati ojja kufuuka musajja w'amaanyi. Banange mwena mwena abatulaba nebaza omukisa guno minisita gwampadde okubanga nange bambi nange nakuteeka party ni Kabaka's Run. Ekinzijayo nganze omuyimbi Prince Omar, ndi muyimbi Musoga. Abantu bonna abalaba music wange bakimanyi ndi mwana Musoga. Ne obanga nze omuyimbi Musoga nvuddeyo nenzija ne supporting ekintu ekiri mu Buganda. Njagala gwawuza music wange. Oba gwe omuntu ali mu Buganda, oba gwe yena atali mu Buganda, okimanyi that Obuganda tebugoba tebubola gwanga lyonna. So omulamwa gwe buyimirizaawo yimirizaawo Kabaka's Run. Kabaka's Run omulamwa gwayo gwakomya siriimu. Twagala abantu bamanya siriimu munnange kiwadde kyamaanyi nnyo, kiwadde kizibu ate kiwadde kitta. So nze kindese nganze Omar, njagala gwe omuvubuka munnange, you who loves my music, come and run. Jangu ofune essaati tulesa wa masaati nange nyine ngama kantole kuze nnoonya ndeke omunange nawe ojja ofune essaati ojja otakinga party mulamwa, kubanga bina ebitulese wano n'omukisa guno gwenfunye. It's about ending mukenenya mu Uganda. Njagala okukunga abantu ba Buganda bonna, bannayuganda bonna, kuba enteekateeka eno tesosola mu mawanga, tesosola mu ddiini, tesosola mu byabufuzi oba obuntu bwonna obuntu katoolo obusinga obbaawulayawula naddala abavubuka. Mu lutabaalo luno tuvuddeyo nga ffenna tuli omuntu ki omu. Kyova olaba omulangira ono Prince Omar musajja w'ekiyira, naye wuuno olwaleero ali Bulange. Nolwekyo njagala okukunga emijoozi gisigaddeyo mitono nnyo ddala, era simanyi kinaabaawo kutuuka enkya kubanga kati wetwogerera tunoonya minoonyi. Nolwekyo fuba okulaba bw'obanga oneetaba mu nteekateeka eno noonya omujoozi. Mulina emijoozi emikadde, tubasaba muleme kugireeta ku lunaku olwo kuba kijja kutabula enteekateeka. Bw'onooba togufunye emikutu gy'empuliziganya olwaleero mingi mu ggwanga Uganda, beerayo mirembe mukisa neekozesa akawungeezi kano olabe ng'onoonya wasigadde omujoozi osobole okugufuna. Ayina omukadde tukwagala nnyo naye n'obuwombeefu njagala kukusaba olw'ebyokwerinda